abo boli nabo kati ye family yo era kujukiza mkwano wakajingira ne bagambye nti wefunzeeko tokakana tokate ayi togenda kusula mu lunaku lulamba nti nefunze bunazibira nga sisanyalade tulekerawo okubanga tuteekamu amateeka motoka naawe ze otukimanyi alukale yesu tuganye ebimu bituyigiriza naye bitunyigiriza naye bw'otuuka awantu aw'olukale ebintu ebimu olina okugenda nabyo nga bwe biri abantu bagambeko bw'oba manyi tetukyatambulira mu takisi zaffe zakwenyiga lwaki ogejje nnyo oba tubagambeko bannange mwana omuntu gusanga nedda ng'ageze nnyo kyokka muli mu takisi ate mugamba wenyige mutakkiriza kati kale oluusi aba yenyize ng'effe ne tulaba nga atanneenyigako obuuzizza kitaata kuba kakati simanyi so kyoyagala nti Abanene tebagenda kulinnya lwaki abaavu mubeera n'emibiri gy'abagagga oli mwavu omubiri gw'olina nga gwa mugagga gwe nkubuulire ogenderera abagagga abamu ate embiri tegibera kati oli obiwo abafaayo nnyo oli obiwo mwami yiga wa silantyo mwami yiga Joseph kati yolo figo ogiraba kyekugambye abantu abamu figo okalaba nga kyekyo kati mwami ntakese nga yenkanaawo naye lwaki abaavu mubeera n'emibiri gy'abagagga munjagaza ki toza bambi omubiri gujja nga takyalina kyagukolera guyinza okujja nga tugulisiza abeera yadde nadde era ddeeri bagambye tina okugejja olumu kulya olumu si kulya onoonywa kyayi leero